Kale mbalamusiza nnyo banyabo ne basebo mbebaza gye mutuusaako engalo egyo gibateganya kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo abafunye okusomoozebwa okwenjawulo tubakwasa Katonda ate namwe abafunye ebirungi era ne tubeebalizaako. Nze Sesanga Bate the Great tutuuse olunaku olwaleero nga tusemberera okumalako omwaka naye omwaka guno 2023 nagwo gusaanikiddwa ebimu ku ebyo ebizeebwa mu 2022 2022 twogera ku nsonga z'eddembe ly'obuntu wano mu nnyaffe Uganda n'ensi yonna okutwalira awamu tutunulira ebigenda maaso mu Israel okulwanagana okugendayo n'okunyola abantu ensingo n'okufa okw'ekyeyonoonere naye era bwe tudda wano mu nnyaffe Uganda eddembe ly'obuntu limu ku topics ezibaddewo mu mwaka z'otasobola kubuusa maaso parliament netuuka n'ebiyingiramu ne tulaba abavuganya abakkiririza mu ekyo nti eddembe ly'obuntu lirina okusoosowazibwa beekandaga ne bafuluma parliament emirundi egiwera ababaka ba parliament bafulumye bannamateeka nabo balwana okulaba nti nno abantu bano eddembe lyabwe lisigala nga lirereddwa bulungi okusomoozebwa okubadde mu kakiiko akalera eddembe ly'obuntu n'ebibaddeyo vulugu yenna abamu ku babaka ba parliament ne batuuka n'okulowooza nti nno Mariam Wangadya mu kaseera kano akulira akakiiko kano asiye mutuufu agwanidde ensonga y'Abannayuganda aba bulijjo abawozesebwa mu kkooti ey'amagye nayo tugenda kugyogerako ndi ne mukulu wange munnamateeka awoza egy'eddembe ly'obuntu ye George Musisi nsanyusa okulaba bitambula bitya mukubagana nabyo naye nga olw'ekisa kya Katonda gye tuli yesebo twogera ku ddembe ly'obuntu mu mwaka guno 2023 gwe munnamateeka omu ku bafrontinze ensonga eno n'okulwanirira Bannayuganda okulaba nti buli omu afuna eddembe lye ng'amateeka bwe galagira gwe 2023 ono omulabye otya mu mulimu gwo n'emisango gyo gy'owoza 2023 abadde kweyongerako ku okukka mu nkole etwalira amateeka okukwasa amateeka awamu n'okutyoboola eddembe ly'obuntu ndooza emyaka gyeweze ng'esatu kati egiddiriŋŋana ng'ebikolwa byeyongera nti tutuuse ku kiseera nga bifuuse nga bya bulijjo omanye oluusi n'ekintu ekibi bwe kikolebwa ebbanga eddene abantu baneka tukimanyiira kaakati ebikolwa ebyo byalingawo emabegako nga tebiri ku ddene nnyo bali amaanyi nnyo nga bwe biri olwaleero so 2023 kubadde kweyongerayo ku nkola eya gavumenti yatandika kuba njagala okirowooza nti nkola olw'okubanga tetulina bubonero bulaga nti gavumenti okutuukiriza oba okukwasisa abasajja bayo abasiwusa empisa ekigenderera okujjako nga wabaddewo okusibuka kw'empisa ne kulabika amawulire ne kiba nga tebalina bye bakijjamu naye bwe kulabika emabega wa kamera abantu bonna ababikola tebalina kibakwatibwako era bona ne balowooza nti oba oli awo yenkola ya gavumenti n'olwekyo omwaka 2023 gubadde mubi mu nsonga z'eddembe ly'obuntu twongedde okulaba okutyoboola twongedde okulaba offices oba ebitongole ebyandibadde wakati kubanga mu nsi zonna wadde nga gavumenti erina obuvunaanyizibwa obukulu obw'okukuuma eddembe ly'obuntu n'okukuuma eryange olaba nga teri mulala alijjawo obuvunaanyizibwa obukulu bwa gavumenti naye ate mu nsi zonna era gavumenti biseera bingi esinga lityoboola naye kati waliwo institutions oba offices ziri wakati w'omuntu ne gavumenti nga bw'ogamba nti kooti nga bw'ogamba nti akakiiko eddembe ly'obuntu nti senga gavumenti ebe esusiza omukono gwayo ng'etyobodde bano be balina okuyimirira wakati kati tulabye gavumenti ng'obuvunaanyizibwa bwayo busudde obw'okukuuma ate neefuuka nga yeesinga okutyoboola naye ate ne offices zandibadde ziyamba omuntu wa bulijjo nazo ne zibeera nga zijenjebuddwa nnyo zinafuye nnyo nti omuntu n'abeera nga kumpi ali ku lwaki kakati kankuba ebikolwa ebimu nti ekintu kye tuyita okukwata arrest mu mateeka kirambuluddwa nzija ne nkugamba Sesanga nze owa poliisi bampita Owundo ndi ku poliisi y'e Nansana tukuvunaana omusango gw'okukola bw'okuti ne bw'okuti njagala omperekere tugende ku poliisi okole statement oba tukukwate tuna arrest warrant ne bwe mbeera omukwate nsigala nga nsobola okuwuliziganya n'omuntu wange mugambe nti bantutte wano
nsigala nga nsobola okukubira munnamateeka nsobola okukubira n'omusawo ebyo byonna biri mu ssemateeka era wali baga nti oli waddembe okusigala ng'osirise paka looyawo wajja ne omusawo ssemateeka gamba nsobola okugamba nti bannaye nze n'omusawo wange mundeke kasita mbeera ne bagamba kale omusawo wazze akulabire wano tukulabira bwe kityo kitegeeza ekyo kibaita okukwata arrest n'enkuumibwa mu kifo ekimanyikiddwa nti tukutte ku poliisi y'e Nansana tukuumidde mu ssaawa 48 nentwalibwa mu maaso g'omulamuzi ne banvunaana omusango oba ne banyimbula kakalu ka poliisi ekyo tokwata ekitali ekyo kyonna kyonna ate ne bwe mbeera nga amagye ge gankutte galina okuntwala ku poliisi mu kifo kubanga amagye tegalina kukwata ba civilian ne gabakuuma mu mateeka omuntu yenna n'omuntu wabulijjo asobola okukwata omuntu naye bwamukwata bantwale ku poliisi naye olwaliro ekituuseewo abantu bajja bali mu ngoye za leeya tebakubuulira amannya gaabwe emmotoka oluusi ennamba njingirire oluusi ennamba mbike oluusi tekuli ne bakutwala mu kifo ekitamanyikiddwa tebakubuulidde musango n'abaliwo tebabuulidde musango n'obeera eyo oluusi n'akutwala tamanyi musango gw'olina n'obeera eyo wiiki emu 2 3 4 oluusi abamu bamalayo n'emyezi 2 abamu bamalayo n'emyezi 3 tubalabye ebyokulabirako bingi binyinza okuwa oluvannyuma ne bakuyimbula nga n'omusango gwe bakuvunaana oluusi teguli nayo eriyo bye bagamba nti tukuwadde police bond subversive activities teri musango gweta subversive activities n'ekyo kifuuse baana baliwo ogwo naye waguzzaako kwegamba tebalina nansonyi oba buntu bulamu gamba nteekeko lwakiri omusango oguliyo eriyo bye bateekako oguliyo nga naye tebuli mu makulu waliwo mu birusa ddaati bamuteekako nti madda nti tukutadde ovunanibwa madda ne wagaga kati yattaani kwegamba ye ekimujjira embeera gy'omusangamu essaawa eyo aba balateekako terrorism n'olwekyo ebibadde bingi nnyo omwaka guno okuwamba abantu obakuumira mu bifo ebitamanyikiddwa okubatulugunya eriyo n'abamu be bakwata ne babasobyako ebyo bwe mutubitedde mu kooti ne tuteekayo n'omusango mu kooti waliwo abamu nga n'abasobyako nga mukyala ne babasobyako si kyama kubanga twakiteekayo omusango gye guli mu kooti okuziimuula ebiragiro bya gavumenti ebiragiro bya kooti saabalamuzi juzi twali ku lecture ya Ben Kiwanuka n'agamba nti poliisi gavumenti mutubuulire oba ssemateeka eno gye twateekawo ffenna mukyagikiririzaamu oba tugiveeko tukole ebyaffe tuleme kweriima tuli mu ssemateeka naye nga temugigondera twagenda mu kooti waliwo omwami bamuyita Sadat Mubiru akulira CMI n'awandiika ebbaluwa n'agamba nga tusabye ekipapula kye bayita mumuleeto bamufuba mulamu habeas corpus n'agamba nti tetubangako naye mu mikono gyaffe wayitawo wiiki 2 ne bakola ki ne bamuyimbula ng'avudde mu CMI Alex Kayiwa bamukwata July 15 ne tugenda mu kooti mu August lawyer wa government najja mu kooti n'agamba poliisi eŋŋambye ono tabeeranko mu mikono gyabwe kooti newe ekiragiro bamuyimbule nga August 11 bamuyimbula November 6 ndowooza so okunyooma n'okuziimula ebiragiro bya gavumenti okutulugunya abantu okuwamba nze kuyita kuwamba kubanga arrest kugambye kyeri mu mateeka ekitali ekyo kuba kuwamba kuba kakati engeri gye bakwatamu ggwe kennyini sesanga njawulo ki n'abantu abawamba omuwala Nagirinya oba Suzani Magala njawulo ki kubanga nabo bajja mmotoka etaliiko ya gavumenti tebali mu uniform ne bamutwala mu kyo ekitamanyikiddwa n'olwekyo okuba kuwamba enjawulo nti ku luno alina okuuma yate yakola ki yawamba n'olwekyo ebyo byonna bibaddewo nga bingi wayogedde ku nsonga ya ba civilians oba abantu abatali bakwata mundu kubanga bakyavunanibwa mu kooti z'amagye ate okuvunanibwa mu kooti b'amagye kutyobola kwe kusooka naye ate ekyokubiri n'emisango emijweteke mu mateeka muntu ki agwani alina okuvunanibwa mu kooti eyo ey'amagye twakayita akakiiko ebanga disciplinary committee ey'amagye tulina ensala 2 eza kooti etaputa ssemateeka kuba kooti etaputa ssemateeka yeyogera erina obuyinza okugamba nti wadde etteeka weeriri neefu terikwata ne ssemateeka katulina ensala 2 wadde ssaabawolereza wa gavumenti yajulira tulinze ku nsala ya Supreme Court naye ensala 2 zigamba nti abantu abatali bannamagye tebalina kuwozesebwa mu kooti eyo infact mu nsala eyasooka eyakabaziguluka omugenzi Justice Kakuru yagamba nti eyo kooti erina kuba nga
kooti ekwasisa empisa mu magye disciplinary committee nga emirimu wegibeera disciplinary committee terina kuba kooti ewozesebwa abantu olw'ensonga nti mu mateeka enkima tesera gwa kibira kibaita nakyo justice nti muntu weke mu maaso ga kooti nga omulamuzi Sesanga taninaako kyekubiira tampulirangako oba taninaako kakwate konna era omulamuzi bw'aba akuba ekirayiro enjawulo ku balamuzi bano zino kooti zetuva eri ekirayiro kibakwata judicial oath kimufuula nti yeetengeredde okuva ku muntu yenna teri muntu alina muyinza mulagira nti kola bwoti kabeere president kabeere saabalamuzi kabeere maama we oluusi bw'aba akikoze ng'akoledde ku biragiro yaba amenye ekiro kyeyakuba kati obutafaananako n'eri kooti y'amagye nti ekisooka kooti eyo ekulibwa munnamagye amagye gali wansi wa executive gali wansi wa commander in chief munnamagye yenna obuvunanyizibwa obusooka kugondera commander in chief order ni order kati amagye ge ganvunaana ge gagamba nti no nziziza omusango ate ge gampozesa kubanga eno judiciary si bekuvunaana wabeerewo saabawaabi wa government DPP yaba kuvunaana judiciary terina party neba amagye ge ganvunaana ate ge gampozesa okiraba ekyo omuntu akulira kooti eyo president asobola okuteekawo omuntu yenna gwayagala tekuliko bisaanyizo omuntu yenna kasaabira appoint wa president naawe Sesanga enkya president yes enkya ate oli lunaku lumu ng'avaawo ng'enkya bagamba Sesanga kati gwajja okumuliza omusango ogwo okiraba ekitali eno kwa president ntalina buyinza kugoba mulamuzi emitendera egiyitibwamu omulamuzi okugoba mulamuzi miwanvu nnyo naye nga ekyagamba nti president akukooya akugobe tekiriimu kubanga kibayita okwetengerera kuli ku ngeri gy'olondebwa n'engeri gy'okuuma ekifo ekyo mpozi n'ensasulwa oluusi kaakati ebyo byonna nga kooti masho tebirina oba kooti z'amagye ensala endala omulamuzi yagamba nti semateeka obuyinza obuwuliriza emisango gyonna yabuwa sigaddamuzi nti UPDF nayo jayo okuuma ensalo za Uganda okuyambako ebitongole ebirala ebyokwerinda okusala emisango kibayita administering of justice tekiriimu mu mirimu gya UPDF twala omusango gwa Olivia Lutaya n'abalala 31 bakwatibwa June 2021 oludda oluwaabi twakyalutwala omwaka nga mulambo okuleta omujulizi wa lwasooka waliwo omujulizi yagamba nti nabakwata mu April 2021 naye bwe yaleeta ebifaananyi by'emmotoka gye yatatambuliramu ngaali UBK yafuna emyaka 2 mu maaso ng'abeeta mu kooti agamba nagenda obakwata yali 2021 UBK olulala n'agamba nti bwejjeyo bwe yabakwata mu 2021 n'awandiikako ku bintu by'agamba bye yabasanga nabyo ebizibiti n'awandiikako ne maaka omusango nti treachery kaakati omusango gubayita treachery oludda oluwaabi kubanga basooka ne babavunaana okusangibwa ebyamagye ebibwatuka explosives kaakati mu April 2023 ne balyoka basaba okukyusa empaaba ne balyoka bateekako treachery kaakati omuntu asalawo omusango kyoguvunaanibwa aba prosecutor so si naye kaakati ono omukulu atukakasa nti yagenda ku scene nga arresting officer n'asangayo amacupa n'amanyirawo n'omusango gwe bali bavunaana emyaka 3 mu maaso nkuba nzijukira n'emisango gye bateeka ku banubianiri nti olunaku lwe baagizza ate lwedde baali mu kaduuku ali nga babuuza omwana yava atya mu kaduuku n'adduka zza emisango babavunaana okusangibwa n'essasi limu eryasangibwa mu nnyumba ya mwami bamuyita Muhammad Nsubuga nga 3 January 2021 bonna ne Muhammad Nsubuga waako baali bakwatiddwa nga 3 ekalangala era nga 3 nnaku zo poliisi amagye lwe gagambibwa okusanga essasi eryo bonna baali Masaka mu kaduuku ng'abamu bali mu baraks abali bali ku poliisi bonna 48 nga babavunaana naye prosecutor n'ataba na nsonyi kusayininga ku charge sheet n'omulamuzi n'ataba na nsonyi kuwuliriza musango nti ekisooka bonna 48 bali babeera mu maka ga Nsubuga kaakati ne bw'obadde nga bali wabweru bootakutte mu gurupu tubasanze mu nnyumba muno naye ng'oggyeko ekyo bonna baali mu mikono gya gavumenti naye ne babeerayo kumpi myezi 6 ku charge bw'ekyo waliwo omwami bamuyita
Eric Mwesigo mwamulabye yali ayokeddwa paasi nali ne Sasi Marvin tumutwala kasikopo twamala essaawa nnyingi ndoza twamalayo kuva ssaawa 4 ez'okumakya paka ssaawa nga 10 nga batujja kuseka omwami ayogera alambulula bankwatira wano bansuula wano bankola kino era zikira bwe nali nvawo nagamba lawyer era tujja nimugamba nti ekirungi streets zayogedde ziri mu Kampala ate poliisi egambirako kamera nze ngamukwatagande poliisi agamba bamukwatira namuwongo agamba bamuta kumpi akashamoli bamusuula mufune cameras musobola okulaba waite wiiki 2 omwami n'abeera mu lukikolaba amawulire genokulaiti nti bano ab'NUP be baali bamuwambye balina drone eziwamba abantu babatulugunya babatwala ebweru ne ngamba genokulaiti ali ku ddala lya ofiisa wabulomagi akimanyi nti bwowulira ekintu nsi mulimu lupi wamba abantu nebokya bweti obuba butemu buba kumpi bututu lwaki takule ono namutwala ku poliisi ne bakola ripooti ne bakwata abantu abo kubanga nange saagala kwokebwa oba NUP oba government saagala kwokebwa bwenti n'asongamu nti nno ono Musisi ono namusanga mu drone ono yankwata ono yansuubiza okumpa ssente bambanjokye ng'oggyeko kiteeka mu mawulire kati ogenda kikomya bukomyawo gwe ogye n'omulamba sokwe gwankugamba nti ebyobufuzi bifumbekedde era oluvannyuma seewuunya nnyo omwami ng'ave nga genokola gyansuubiza piki teyagimpa biki kati omukyala n'akikomyawo mu alipoota ye mukyala wangani ng'agamba aba NUP baleeta omusajja ate oluvannyuma tumanya nti baali bamuwambi kati ne ŋŋamba omulimu gwo gwakunoonyereza omwami ono yakoze statement maaso go ya miko egisukka mu 10 oginoonyereza oba ogendedde ku Kraiji byagambye press conference kubanga gwandibadde onoonyereza n'ogamba balina okusinza ku kino nzudde nga bino bikyamu kubanga omwami ekitali mu kubuusabuusa yalina injuries yeneka ebikyo kati omuntu yenna yakimutuusaako oba NUP yali yetaaga okukwatibwa oba famire yo baani yes naye kwegamba nti mukyala wa Ngadya ye yadda muki mu byabufuzi n'akootinga press conference ya Kraiji eyali ebyobufuzi pure kubanga bw'obanga oli spokesperson w'amagye ng'okimanyi nti mu nsi mu ggwanga lyo mulimu abantu abakola ebyo era tokiropa bulopi mawulire kanso omuntu asobola okwebuuza nti akakiiko kalina abantu bangi lwaki amafumu gonna mugateeka eri Wangadya kubanga Wangadya naye alina abanoonyereza abakola investigations ezo ne bajja ne bakola lipoota neyita mitendera emituufu netuuka mu office ye nga ali mu office eya waggulu ye n'ayogera ekiri mu alipoota akakiiko kalina abantu bangi era abasinga baliwo ate abasajja abagezi betumanyi ba Crispin Kaheru bali ba Shifra Lukwago bona bali mu Simeo muganda wange naye ate n'abamu ba technical staff abono ba commission ba technical staff abamu bamazeyo ne banga erisoba n'emyaka 15 era be bali mu kakiiko aka medical gwa abamu baliyo ne ku Margaret naye era kyovola nga ngamba nti ono sekamwa oba omwogezi Ssentebe attatta n'omulimu gw'abali kubanga nze omanyi oluusi ayogerera ekitongole oba akikulira asobola okuttattana oba kupromotinga omulimu gw'obwo kati attata kubanga lwaki abantu batuuka n'okugamba nti akamedika gwa kaali kadde yaddeko ate nga abakozi be bamu kubanga Wangadya yaleeta babe so nze ŋŋamba njagala okulowooza ebigambo Wangadya byayogera si bigambo by'abali bigambo byeye munnabyabufuzi era kyovola nga kintuddemu ekibuuzo kye nti lwaki kubanga nagenda yagenda na waliwo omusango Honorable Kyagulanyi gwe yawaaba olw'okumuyimiriza okuyimba mu 2017 nga nkolanga munnamateeka we nituguteeka mu kakiiko ako nga mukimwami medical gwe yakyaliwo 2017 twagufayiringayo omwaka guno gwennyini akakiiko kadde kamaze ebbanga tekawulira misango jjukira nti akakiiko ako kalina kuba tribunal kalina obuyinza ng'obwabalamuzi ne batuwa summons ti omusango gwammwe gumateeka mu 2017 tuli ready okuguwulira era summons zaatutuukako nga batuyita wiiki eddako neŋŋendayo kubanga yeesanga Honorable Kyagulanyi yali ataddeko olukuŋŋaana olwali wabweru wa Kampala olunaku olwo naŋŋamba nti olwaleero olwokusatu sijja kusobola naye nkeera nze osobola okugenda okulwokuna ye alinze
emyaka emeka 2017 paka 2023 myaka emeka ejo myaka 6 yes yalinze nenjogera maaso ga Wangadya n'akakiiko ke nembagamba abadde asaba olunaku lumu ajjenja Attorney General State Attorney ne bagamba tetukinaako buzibu. Wangadde n'agamba naye oyo client wagenda nga atwogerako ebigambo kati lwaki taliiwo nga tuledde okuwulira ne ngamba naye kaakati yagumiikiriza kuva 2017 olunaku olumu lwe lugenda okumenya kubanga tasabye mwezi tasabye mwaka asabye ate n'ekirala nammwe mwadde mu fixinga mwakoze eki mwatuwadde wiiki ewedde so naye nga kati omuntu agamba nti oyo agenda atwogerako ebigambo ate yagenda okuwulira omusango alina bias n'olwekyo era nagamba nti yandibadde yejja mu musango guno olweki ate ebikolwa byazzeeko okukola oluvannyuma biraze bulazi nti ye ekigambo NUP kimutabulira ddala oba oliawo eryo n'aba NUP abatayagala naye ye kimutabulira ddala nti bwakiwulirako ewantu wonna naye kati oyo si alina okuba kubanga omuntu yenna atula mu ntebe y'omulamuzi olina kusala musango okusinza ku mateeka kye gagamba n'obujulizi obuzze mu maaso ebyobufuzi tobitambuliramu na biki so ye azanya byabufuzi waliwo omusango gwe bayita malicious damage omusango guno tuzze tugulaba mu kooti naye gusinze nnyo okuba ku saidi yammwe nti kati batte oyo manyi twade tusindise omupoliisi okumukwata bate n'alwana naye n'amukuba gwe musango gwe banvunaana mu kooti omusango guno guliko ebibuuzo bingi ndoza ku Jamushidi Kavuma bagumuvunaana ku Gaddafi Mugumya bagumuvunaana n'abantu abalala bazze babavunaana emisango bwegityo manyi nti nako okusoomozebwa nnyo gye muli tegulina njawulo na misango emyajo nagyo n'emipaatiike kubanga ekigendererwa tekiba kyakuvunaana bwe bakukwata ekigenda kiba kyakukwata kutulugunya ebbanga lye bakutulugunya paka abanganda ze bagenda mu kooti olusi bateekubira ndulu tova nayo waliwo omwami bamuyita tufayirinze olwaliro habeas corpus bamukwata mu Gwakutaano mwaka guno nkugambye Alex Kaiwa bamukwata mu Gwamusanvu bamuta mu Gwa11 Parliament okuyingira mu nsonga z'eddembe ly'obuntu ne bannayuganda abatamanyiddwako mayitire kirina engeri gye kiwowuddemu ku mulimu gwammwe okusooka kyali kirungi kubanga kyazze ensonga z'eddembe ly'obuntu ku front page kubanga Parliament omulimu gwayo mukulu gwa kugondera ssemateeka nakulaba nga ssemateeka egonderwa bo balowooza nti omulimu gwabwe omukulu oli abamanyi abalowooza nti kugenda ku kantiini ng'oli yagamba tubablocking kantiini omanaga tebajja nakutambula aluza omulimu gwa Parliament omukulu gwakutambula kugenda kuzannya mizannyo Rwanda bwe wabaawo ebintu ebikulu ebityoboola eddembe ly'amateeka eddembe ly'obuntu Parliament yandibadde ku mwanjo nnyo era kinebazaamu ku aboludda lwa Honorable Mpuuga nti basobola okukomyawo debate kuba eri abagambanga nti lwaki tebajja ate bajje tuteeseze wano babadde babiteesaako okumala myaka 2 nga tebalina kigenda mu maaso ekintu kyonna kubanga bw'oba weekalakaasa ekigendera kyakulaba nti ensonga yange emanyibwe awareness kyekigendera ekikulu ekyokwekalakaasa otherwise era edda enanga nga abantu baagala okwekalakaza mu Kampala nga bagamugende wabweru w'ekibuga ate ekigendo kyange ekikulu kyakumanya abantu bamanye ensonga yange kyobanga n'abakumba bakumbira muki ku nguudo n'olwekyo ekyo nze ndoza bakituukiriza ekyo laba nga debate yakomawo kyoboola eddembe ly'obuntu actually ndowooza yakomawo nnyo n'okusinga bye bandibadde nga bali mu house naye ate gye yaggwera Parliament ate neebanga teina kyeyambi kinene kubanga nandowooza nga abaludde ovugamye baali basabye nti bandaddewo akakiiko akakulira omulamuzi keetulole eggwanga kanoonyereze kuki kukutyoboola kuno kubanga abantu balina obulumi eriyo ne betutamanyi eriyo n'abatajja mu kooti abantu balina obulumi nasanga omusajja ekitali abamuyita oki bamukwatira kasangati mu 2019 poliisi yali egumbulula abantu omusajja tabiriiko atunga ngatto ne bamuyoola ne bamutwala mu unit disciplinary court martial n'abalala babadde obukofiira ne bamutwala ekitalya 2019 namusangayo 2023 nga takomangawo mu kooti bamukasuka eyo myaka ena era nakomawo nembuuza registrar wa court martial nga nefayo kuba yagenda mu kakooti kali akatono si general court martial akembuya ku division so Parliament nze ndowooza nti yandibadde ekola ekyamaanyiko okulaba nga ensonga ezo oba okuteekawo akakiiko ako oba okuteekawo akakiiko ak'enjawulo kebata select committee tukalonze kanoonyeze ku nsonga zino
parliament ewaliwo parliament yakateekawo ko nga tuva mu kulonda kwa 21 nga mbaddemu abantu nti Human Rights Watch yagamba abantu nga 10 baafa for electoral violence. Parliament omukisa ogwo yagusuula eno olw'ensonga nti eyifumbekeddemu nnyo ebyobufuzi nti kati buli kintu kyonna ekikolebwa buli omu asikazawuwe n'olwekyo twafiirwa omukisa ogwo ogw'okulaba nga ensonga ezikomawo bagamba tukiddize Human Rights Commission already gye tumanyi dda mukyala wangalira gy'amanyi ebintu byayo oba ligo Human Rights Committee ya Parliament ya Fox Odoy gye tumanyi already ensonga n'engeri gyegikwatamu so nze ndowooza nti ate ku nkomerero gwali mukisa ogwafiirwa okulaba nga bannayuganda baalemerwa kubanga entabiro y'abannayuganda ebasinga okucekingira gavumenti ye parliament representative y'abantu bonna bonna omwaka guno gye guggwera sofa nga ggwe ne banno b'okola nabo Council Benjamin Katana n'abalala mulina emisango emeka gye mukolako egy'eddembe ly'obuntu mingi byamisesanga buli olwaliro lwokalo kankugambye tufayinize habeas ya omwami bamuyita Maganda Juma bamukwata mu Gwakutaano mpozi omuntu ayinza okwebuuza lwaki mulwawo kakati kino ne minister wa internal affairs yagamba mu parliament mbolusi tebagala kukolagana na poliisi oluusi engeri gye bakwatamu omuntu n'abooluganda batya ne poliisi etya poliisi etya kubanga abantu bangi bagenda ne bagamba nti drone gundi batya n'okugulawo omusango so kakati oluusi abooluganda batya so emisango kumpi bulunaku kuba ate oluusi eri ebigwa bitalaze ono abamuwamba ono bamukutte wano ono nkugambye kakati nkuwadde ekyokulabirako nti wiiki eno yokka olwaleero badde bamaganda juzi twadde mu kooti omuvuka bamukuba akakebe yali mubunyirizi w'ekyambogo Abraham Tumusimbi bamukuba akebe katiyagaza omukono ne bagusalako so kwega ate eriyo ate jjukira nti kooti zikola mpola kakati emikadde gisigala gitambula kiraba masereka omumanyi owekasese bamukuba omusango gwe gwajja omulundi twaguteekao 2021 gwajja omulundi ogwasooka mu kooti mwaka guno 2023 so kati ate ne mwongerako so ejjojo mingi ate ne wabawo negino egigwa obugwi ng'abayizi b'ekyambogo babakutte bekalakaasa bali abali mu kkomera tukyalwano bajjeyo babakwata bekalakaasa olwabino ebya ECOP so kugamba misango mingi mu nsonga eno engeri abakulu mu gavumenti gye baanukula ebikwata ku ddembe ly'obuntu gwenga ali mu mbeera eno wakati kuba ofuna ab'ebyobufuzi ofuna ab'okwekalakaasa ebirala ebyobutale ebyaki ebyenfuna engeri eno gw'ogiraba otya tujja kutwala ekyokulabirako ekya minisita Otafiire namuwulira ku radio emu yali CBS ng'agamba nti bamubuuza ndoza yali Sala Birete yali yebuuza nti lwaki abantu bano ab'ebyobufuzi abakwatibwa mubatwala mu kooti ez'amagye abakwatibwa ku bya ADF n'ebyobutujju ebirala ne mubateeka mu kooti eza bulijjo n'agamba nti bano abatujju bo tebeefulangako b'amagye naye bano ab'ebyobufuzi bo beefuula b'amagye ensonga eyo ensonga nyangu nnyo lwakuba nti nno ekigendera kyotwala mu kooti y'amagye si lwakuba nti yesinga obukugu okuwuliriza emisango lwakuba nti ye eri mikono gyabwe Dr. Besigye ne banne babavunana mu 2005 ne bavunana nti bayekera ba PRA eno babaguddeko omusango ku treason mu high court eri babatutte mu kooti y'amagye gwe musango gye basingisa ne Lord Mayor y'omusango n'alaka okiraba ne bagaana bagamba jeno tumwine tetujja kukkiriza kooti eno kutuwozesa so ensonga lwaki omuntu gwe mugamba nti yakwate yalangirira otalo ku gavumenti n'agula ekibiina ky'obuyekera gwe omusango gwe muvunaana Jamil Mukulu yali mu kooti zino gwe mugamba nti ayambadde akakofiira oba nti asaasaanyiza n'omugwenga gwe bavunaana Bobby Yanga nti yasaasaanya akatambi spreading harmful propaganda ne mutwala mu kooti y'amagye akasembayo natti zino ezireeteddwa abasajja abazungu America n'ab'emikago eri abalowoozebwa okutyoboola eddembe ly'obuntu mu Uganda ziina kye zigattako kubanga akabonero ka natti
kusindika bubaka nti ffe tukuboola era kyekigenderera kya nakyezo nti abantu nti okutyoboola eddembe ly'obuntu si nsonga oba otyoboolerera aba Venezuela oba bannayuganda oba bannakenya ffe nga America olwa amaanyi ga America n'exposition eyo mu nsi yonna baba basindika kabonero nti tukuboola bano oluusi abeekangabiriza b'owulira nti nno ate nze lwaki nakyezo nzaagala nnyo okusinga ziri envumbo z'okuggyako obuyambi nti envumbo y'okusinga America egana tusaza obuyambi mu Uganda abona ye muntu wa wansi afuna ARV naye ate kaakati ate bana abatubonyaabonya ate bo basigale nga bakosa obusente bwaffe obutono kukola bye baagala naye bagamba nti mugende ku bali bennyini kubanga ani asinga okukosebwa obutagenda mu America pizanti wese muto oba minister era minister yes so ate nga tekikoma ku boboka ne family yabwe beetoolodde olusi kikosa entambula ya sente financial transaction mu nsi yonna waliwo omulamuzi gwe bateekako nati yawummula bamuta Moses Mukiibi yali akaaba nti sisobola kugula line ya mobile money mu Uganda kuba systems kati zonna ziri connected tusobola kukwata kakaadi kana akabeerako sente kayita visa oba mastercard so wadde beekangabiriza bwe kiba tekibaluma bakkirize tekikoze eki kubanga waliwo omukulu omu America bwe yafulumya yagamba nti waliwo betugyeko visa kakati bwefulumya olukalala lwa visa tebakubuulira tebagafulumya n'amannya nti bano betugyeko woomanyira ng'otuteyo pasipoti yo ne bakugamba gwe bagisazaamu kati omukulu omu namuwulidde akulira parliament ng'agamba nze yange bagisaza namu naye sifaayo njagala visa ebukedde yokka yamanya atya nti bagisazaamu okujjako nga yateekayo tukimanyi butereevu nti omugenzi Jacob Oulanyah bwe yalwala bamuddusa butereevu siyato bapangisa Nyonyi ne bapangisa n'abagenda omulabako nga omumyuka we ne minister justice so bw'ogamba no tetugyetaaga tujja kulaba oba tugyetaaga oba nedda toyanza nnyo toyanzege bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero ensonga zibadde z'amateeka omwaka 2023 guno gye gutambuddemu era ensonga munnamateeka George Musisi azinnyonnyodde bulungi nnyo ate nga tumumanyi nti yali mu mutima ogwo ogw'okuwolereza bannayuganda abeetaaga obwenkanya n'okulwanirira eddembe lyabwe si mu byabufuzi muka kubanga ze akunnyonnyola ebintu bingi naye olw'okuba nti omwaka guno gubadde gukyalina sparks eza 2021 2020 ez'ebyobufuzi ensonga lwaki olaba nti nno emisango egyo gye gisinzeemu obungi mpozi ng'olina akataleke katukuleka ate ogenda onoonya emirala sijinoonya sandyagadde bantu babeere mu nkomyo tufune tetwandi tekyagadde actually nze kyenandyagadde buli muntu yenna abeere mu nsi nga amateeka gateekebwamu ekitiibwa bwe gateekebwamu ekitiibwa gayamba gw'oyagala ne gw'otayagala mbanzizizza omusango nvunaanibwe yes nvunaanibwe obujulizi buleetebwe mu kooti etali mukyekubiira in fact nti ne bano gavumenti eme kumala budde bungi ng'ekuuma abantu basuspect kuba kakiteebereza mukwata abantu tebalina misango mubaliisa mu budduukulu obutamanyikiddwa gavumenti ebonoonerako ssente nakati mu ssente gundi supplementary budget kuliko ezigenda ogenda mu makomera bagule emmere yes mu makomera mu budduukulu obwo butamanyikiddwa kati singa ebintu bibadde bitambula bulungi oli akaligiddwa ne bwanga omanyi nti tuliisa mu ssibe yavusingisibwa omusango so si kuliisa suspect so nze ndowooza nti buli muntu yenna yandibadde atunuulira ensonga eyo ng'agitunulira nga munnayuganda ate naye kirala ebigambo biri bye nagambye bya chief justice tukyakkiririza mu kino ekipapula kyetu kya ssemateeka kye twakkaanyaako ng'eggwanga oba tukiveeko tugambe nti amateeka jangollo buli mwaka twakole kyayagala oba tukyagala tugakkiririzeeko bwe gatusuutinga nti bwe kiba kimpisaawo okukootinga ssemateeka bwe ba kikimpisaawo nti abo nabo balina so nze ndowooza nti twekube emitima nga bannayuganda toyanza nnyo toyanzege embeera bwetyo bwetambudde tujja kumweyongeza embeera gyekoma okutambulira tulina bingi nnyo bye tufumbira bye tugenda okusosootolera okusobola okulaba nti tutambula butereevu tubadde mu nsonga eza human rights ensonga ez'eddembe ly'obuntu n'amateeka extra digest mugoba nsonga bwe tutyo bwe tutambula mpola mpola nze Sesanga Bateeka nkwagalize akaseera akalungi bye bye